kati mune ekiyakoze nga maze omugamba amanya g'amatuufu omukazi yanyize n'awemmula n'ayogera buli kimu kyonna naye bwe nali nfundikira akatambi nga mwogerako mukyala Nansereko Hadija oba Namyalo kuba naleeta ne kitaawe bwoya n'amwogerako n'agamba omwana oyo si oyo omwana owange yoono kati mune lwate luli omukyala najja n'ayogera n'awemmula kati neŋŋamba mwe mbasobola single handed kati njala mutandika kwapakala violence mude bulungi nnyo mutule bulungi nnyo munnange omukyala ono ekituufu amanya ge ye Hadija Nansereko si ye Namyalo ne mu State House yonna gy'abadde akolera obwenzi bwe bwonna ng'asumulula ekibbo kye eky'oluwombo n'akiwa buli gw'ayagala ekibo badde bakiteekamu empombo nga bakiteekamu Namyalo bakiteekamu Hadija Nansereko nga ne vocha zonna zasayininga oba zibamuwako ssente za Hadija Nansereko so si Namyalo. Do we copy that? Kuba namugamba na academic qualification zoyina sizi zokuba n'amanya golina sigago n'ayogera bingi kati byavuddeyo okwogera n'alyoka atokomuka omugambo mukyala Hadija Namyalo mukyala Hadija Nansereko awagambye nakwata kisenga wange nendepinga omukazi nendepinga omuwala emmengo munenze kankwe clarification mukama we Nyando Yosoferi ne gavumenti ye yonna banoonya buli kimu ekinkwatako wenzaalo batuukawo ku masomero gy'ensomedde buli kimu baabulwa criminal record yange yonna kuba teriyo. I'm not a criminal. Kati okuwa specifications endala oyongera okunoonya kunza kuba nagamba nti nze ne bonjogerako kasasiro nzija ne muyamba ne mukuzannyira ensi neetegeera. Kati kansoke nkuwe location ennungi banzala ku musajja alumba flats opposite musajja alumba flats ku nyumba z'omugenzi Katende yafadda n'okuzika kwaggwa ku nyumba z'omugenzi Katende wetuvaawo ne bagula ploti mu Serwanga zone chairman ye Gerard Majera waali kera bamuyita Gerard Katongole waali olidde bulungi wenkulidde Mengo Parish eri mu Kampala Central kubanga bona ogamba bantu Mengo waliwo Mengo ono aliko Bulange Mengo aliko Lubiri Mengo nze ndi wa Mengo Kampala Central ompulidde ndi wa Mengo Kampala Central mwenzaliwa nzaliwa ku musajja Ruba Frats ku nyumba z'omugenzi Katende wetwava ntugula mu Serwanga zone chairman ya Katongole Gerard nakati waali eyo clarification sirina criminal record. Kati gobino byonna bwayogedde oyo NLM propaganda gomukozesa nze tandi yakubandi immune kuye sirina criminal record. I'm very nagenda okujja mu kintu kino nga ndi kirini nnyo kuba nakimanya enkola yammwe. Kati bino bwayogedde kansoke mbikuzannyire bulungi nnyo ndyoke nzire kujja wantu kubanga oyina omulimu gwe wantumyeko okukola kanzijje ngukubuulire. Omukyalo no yayogedde bw'ati kankuyambe kuzanyire biwayogedde kubanga basajja Mivule Gashumba baani bonna babyogedde bonna kyebaagala nawe kyewazeemu which is wrong. Kola due diligence of information. Bino byayogedde baladiza malina bagamba nti nze oyo muntu muzanyira kyakoze n'akyulira nti yakoze kikyamu ye ne yeetereza talina information about me. Yagambye bw'ati so mwami Lumbuye eyebaka ne ssengawe Lumbuye muleke talina kidda so tuyambe bwabika Museveni nga mulalu nga mulamu n'obika simanya muleke talina kidda so mwami Lumbuye eyebaka ne ssengawe Lumbuye muleke talina kidda so tuyambe bwabika Museveni nga mulalu nga mulamu one sayun talenti yafa ate mulamu ddala oba okyalina information gy'otuwa tutwale mu maaso really basi kitegeera ofa kinensi kumoya no Uganda tukufuna n'omusango gwa kumola gwa raping awali emmengo. Kati mukyala Namyalo next time bwobanga oclarifyinga ku information gy'oba olina one nkubuulidde gye banzaala wenkulidde sina criminal record kyoba osooka okukola ekyokubiri ogambye nti navayo nembika Museveni video ng'ogireeta ng'okiteeka ku mmeeza gwe nabika aliyo gusalimu sale. It was a technical statement. It was a political technical statement. Teri yagimanya
kubanga twali tunoonya omusajja ebbanga onanga talabika. We had to resurrect him. It was a political strategic statement. It was a very strategic political statement. Navayo n'ayogera nti nze siri mufu wendi naawe genda obikeyo omwajje ekyamukama muse ogambye nti nabika Museveni nga mulalu. Of course namwe okimanyi nti mukama wa mulalu sibo ogambye wano ogende mulalu sibo ogambye nakyogerako ebbanga lyonna emyaka ne bagamba Museveni nabaga Museveni amwaka jabangu naawe kennyini okyogedde wano nti mulalu kankibaddemu wano. So mwami Lumbuye eyebaka ne Sengaawe Lumbuye muleke talina kidda. So tuyambe bwabika Museveni nga mulalu abika Museveni nga mulalu. Nze sibika bafu mbika balamu sibika bafu mbika balamu okitegedde kati ebo mazo byogera nkuwadde location address ebinkwatako byonna genda onoonyereze buli kyoyagala okiteeka okitegedde bulungi nyabo. Kati nakugambye nti amanya golimu sigago so nabadde njagala okola clarification agenti yes amanya nagakyusa oba naye tewayogedde ku kukyusa amanyago tewayogedde identity yo tewayogedde buli kimu. Kati wavudde n'okola statement endala yiino wano